Nabagereka abaana lwaki kati oyina kyoli mututegeeza ina advance kubanga tulaba omutanda talabikako batugamba olumbe lumubala embirizi bannamawulire batandise mugeya namusekerera enyiike tukwata ku mitima ku Ssaabasajja tuwulira obunyiikaavu ennaku obunyiike buli we tuwulira nti talabikako tetumulabyeko ku masaza aludde buli wagguddewo emikolo atulabikidde ng'embeera yesi eri gwe tumanyi kiki kye tulina okumanya ku Ssaabasajja ye tayimu tutegeere abaana be olumbe lumubalidde ddala embiriizi tewali ssuubi omusajja takyalabikako namawulire ssebo ne badda ku bifaananyi bye ne baseka ne bageya ne baseka Kasuku ng'otudde awo ssebo ne badda ku mutanda ne bakola bati ne bamujja ku mpologoma ne bamufunti nti afuuse embwa Kasuku ng'otudde ukwe katende eyo interview mba nagivuddemu dda ikyuli ku Ssaabasajja neeyongerayo ntya when someone is ridiculing the kabaka nti yabadde empologoma kati mmese and I still stay seated you Kasuku you have to come out wabadde wenna ofuosinga omubiri nga nkulaba otidde naye nga lwaki omusajja tomugamba nti ssebo ku mpologoma kwoli empologoma gy'ozannyirako Ssaabasajja tetumusiisa mu kamwa bwe tutyo eye maama emirembe nga gikyuse emirembe engalo empologoma ya Buganda n'ogikakkanya n'ogiafuuse ng'akamese ennaku mu mutima gye nawulidde nga ikyuli vidiyo nagirabye emirundi nga 10 nawulidde nnyiike Mukama Katonda ddala kabaka ali bulungi Abaganda babagamba oyogedde ikyuli olwaniridde Obuganda era bannange kati awo kabasavuwaze nze ndi communicator getting emotional siyingira mu emotions kati mbadde nkudiginga mu emotion ndabe owulira omuntu wayinza okukuleetera okutema omuntu ejjambiya by nkuyingira nenkusika ne emotions neziteeka waggulu yoyo ikyuli nze ndi communicator feelings zo nensikasika nenkuyingira mu mutima nensensinga bwolowooza nendyoka nkidelivalinga nga wookyagala osungu n'olyenga naye nze ndi communicator oyina okubala tayimingi y'abaana bano tubayige kiki ennyo newe tutabayiga basigala baroyo kabaka ali bulungi ddala ddala kabaka ali bulungi